Dera ku bifo eby'enjawulo mu kalulu ka 2026. Bangi ku bawagizi okubadde abato n'abakulu bakira banyeenya ku gaali b'enjole ng'eno bwe bawaga. Anyingidde DF ku muti nga ngenda gwenywezaako kubanga nkimanyi tegugenda kkala guno era bonna gye mbadde mu nsuubira okuba nti nze nvuddeyo. Wakati nga babinuka, Pulezidenti w'ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga atuuse era okusakanya ne kweyongera. Bangi ku bano beekoze obusolosolo ate abalala babadde ng'abazze okwolesa emisono gyabwe. Ku ssaawa nga 5:30 omubaka w'Entebbe munisipaali Michael Kakembombwa Tekamwa azze nga walekeddwako abawagizi be abajjidde mu luseregende lwa takisi. Mu kusakanya Kakemba asunsuddwa era asembeddwa ssentebe wa DF Walter Lubega Mukaku ne ssaabawandiisi wa DF Mike Mabike. Oluvannyuma Pulezidenti wa DF Mathias Mpuuga ayogeddeko eri bannakibiina. Maaso gammwe mwebaza okubeera omukulembeze ow'endala olumanyikinavu. Bwe tukoledde eggule lino ng'akakiiko k'ebyokulonda mu DF kakasunsula abantu 43 okubadde omubaka wa palamenti omu eyeegwanyiza ekifo kya Lord Mayor omu ng'abalala baagala ebifo bya bwakansala n'abameeya b'amagombolola. Tuba twebuuza bulijjo bano abaana abaagala ebyobufuzi ani agenda obatendeka? Ebyobufuzi biri mu ggwanga ebyokuvuma obuvumi. Buli omu avuma munne teri awamu n'ekitiibwa. Ebyobufuzi ebiri awo nga teriiko nnannyiniribwa. Zimu ku zenteeseteese enforcement okubeera ng'eri friendly n'abantu ba bulijjo. Eyokubiri obuyonjo emyala gineno bannange tugiraba. KCCA lino esasula abantu abalina okulongoosa emyala egyo kumpi buli lunaku. Basuubira amakubo amalungi banwanye alina wenkome mu myaka 5 ndagala ntandikiraawo Nti abakyala kati nga ba single mothers abaliyo beetaaga support okuva mu bakyala bannaffe. Emwalanga egyo girongoosa nga mikyafu kasasiro abakadde okujja okunkubira omulanga nsobola okubayamba n'abavubuka ng'abo. Omugatte abantu 287 be bakasunsulwa bukyanga nteekateeka etandika era nga yakukomekerezebwa nga 23 omwezi guno. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.